Barbie Kyagulanyi ne Bobi Wine beekoze munnange ate ebintu esayidi eno ate nga ne Kapere taggwako katemba laba ate naye engeri gyekozemuko obusoosolo ne mukyala we esayidi eno anti nkugambye Valentine mood esayidi eno era nga ngenda kubeera nga nkutandisa ate ne Bobi Wine ate Mansa Wongige ne Kapere. Kakati munnange jjukira nti nno akatambi kano kakyagenda mu maaso okutredinga aka Bobi Wine ne Barbie Kyagulanyi munnange nga tuli mu kuyingira munnange ate esayidi eno oba nga tuli mu muudu eya Valentine esayidi eno munnange era nga boolaba awo Barbie Kyagulanyi nga agetingamuko crazy ate n'omukulu Bobi Wine esayidi eno mu kifo kibadde kitemmagana kye bayita okutemmagana ndowooza okirengera bulungi I think ndowooza view ogiraba bulungi esayidi awo leka nkuweekokko katambi kano mu ddakiika ntono nnyo nkoze. Lwaki oleka banno? Ogenda kunywa caayi wonna. Bakulambye ku breakfast balina sookayo. Lwaki oleka banno? Why are you filming me? Naye tokola ate nkukute ku kamera. Bakulambye ku breakfast balina sookayo. Lwaki oleka banno? Why are you filming me? Naye tokola ate nkukute ku kamera. Naye nga bwekityo munnange ate bwe kitambudde era nga akatambi kano kakya tradinga nnyo ate wali ku mukutu munnange ate ogwa TikTok bwenti bwenkebeddeko ate ku mukulu Bobi Wine ne Barbie Kyagulanyi esayidi awo kati awo kankuggyeko ate nkutegeezeeko nti nno Kapere ne mukyala we beekoze obusoosolo mu katambi awo abadde nga agoinga crazy n'ekimuli ekyo nga bw'okiraba anti Valentine mood esayidi eno munnange bwe kityo bwe kitambudde mu katambi Kapere bitya biibyo. Naye nga bwekityo munnange ate bwe kitambudde ngenda kusaba video gimpe like obeera nga tonaba n'okusubscribinga nakyo kibeera kikoera ddala ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo n'ezi updates endala katono nnyo bwe kiti.